nzijukira one time tuba tunoonya studio ne tutambula. Dani oyo ye yasinga okutambula munoonyi wa studio n'atambula kati ng'asanga enguudo studio road n'agamba luno lulina okuba nga lugenda mu music studio n'alutambula oddumalako n'asanga studio flat. Kati ffe nga tulowooza studio awo wali twakonkona ku nzigi z'abazungu nga tunoonya studio but studio flat meant something different. Studio road, radio road nga tebikwatagana na studios. So twasanga ebintu bingi nga tebiringa bwe twali tubikutte wano bwe twali tuvudde wano naye Mukama yatuyamba ne tukwasaganya mpola mpola okuggyako ennaku yannuma nnyo bwe bankwasa akati akalonda ebisaaniko mu kapa nga nakatuuka e Bungereza. Lwaki ennaku yakukwata? Kusoma kwonna kwensomye, kibooko zonna zendidde, ebigezo byonna byentudde, basajjamu abazungu kino kye mumpadde, nonda ebisaaniiko kasasiro mu mpakapaaka. Mu butuufu natulika ne nkaawa ku mulimu naye ne nguma kubanga gwe gwaliwo. Ekyo kyankubamuko, ekyo tekyampisa bulungi. Waliwo omuvubuka kati kaafuuka kasajja akatulya obubi ebiro ebyo. Waliwo akasajjasajja wabi kemanyi simanyi obako kakula katya akatukoze bingi nnyo wama katulemye Buganda. Waliwo oluno kakati kafuuka nedda yali muvubuka edda kati kafuuka kasajja. So litwayima nti waliwo n'engeri gye nayimba vaase eyo njerabidde. Waliwo omuvubuka banange gwe mmanyi kati waliwo akasajjasajja bange kemanyi kati kafuuka kasajja. Kasajja Bega with all love. Omulungi andaba era mpuliriza oliko omumbejja w'Entima's Voice Podcast. Emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana, obulumi gye buliwa ate ng'okuwona y'emboozi, eddoboozi erinyonyogira amatuugo nga bulijjo nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiweewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and health advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel. Mwebale kuwagira, mwebale kufollowinga up videos zembaleetera zonna ez'enjawulo. Abalanga naffe nammwe mbeebaza, mwebale nnyo okutuwa ku ssente ate era mwebale kutegeera mukutu mutuufu omuyina okuba nga mukubirako obulango bwa bizinesi zammwe. Mutukoze obulungi obutagambika era nsiimidde ddala. Omulungi yakatwegattako nawe tukwaniriza, mwebale nnyo, mwebale ddala kutulondawo kuba bangi nnyo abali eyo, naye Mukama Katonda naye tumwebaza nti asobodde okulaga ekifo ekituufu oteekeddwa okuba wano ku Omumbejja Entima's Voice Podcast. Ndi musanyufu olunaku lwaleero. Obadde olaba videos ez'enjawulo, I'm sure kati ondaba olaba omumbejja abadde ki nga mukyamufu, teweewunya nnyo, ntudde n'omuzira. A hero, ntudde n'omuzira. Ntudde wano kumpi, one of the Ganda boys, yes, omugagga Dennis mugagga, ate ng'era mugagga nga we mukwanjulidde. Omanyi waliwo omuntu okubeera obeezi n'erinnya nti mugagga nga era si mugagga naye just ng'alina linnya naye ono sente weziri erinnya lyeryo ate ng'era baali mutuuma ndowooza twegendereza amannya ge tutuma abaana baffe. Omwana omutuuma mugagga maybe esobola okufaanana mu muntu ng'ebyo. It's very international. Ganda boys kaakati munnaffe omuzira mugagga Dennis. Tusanze okulaba ku Omumbejja Entima's Voice Podcast. Neesiimye nnyo okubeera ku podcast eno. Nze omuzira mugagga okuva mu kitongole kya Ganda Boys.
mpozi okutereezaamu obugaggo bwange bwa mutima. Obugaggo bwange si bwa nsimbi nti nzirina nnyingi, ezo sizirina, naye ng'omutima gw'omugagga era omutima mugabi era gukyankalanya bangi nnyo bwe bagulabanga munene bwe guti guyaayaana okugaba n'okukolerera abamu kibayitirako, but yes. Bangi kuffe tukumanyi nga one of the Ganda boys. Ate era abamu kuffe tukujjukiranga eyali mu the twins. Yes. Eyo group wetyo tukujjukira abayimba mudomo nafunye kiraba amaaso. That's my favorite song. I told you that. Okay. Yes. Of all the songs they have. Yes. I love that. Yes. And nafunye is also beautiful. I love it, the way you guys get excited. Nemugamba nafunye nzo omwana. Omuntu akayimba nga awulira ddala waliwo okufuna ne waba talina. Okay. Naye olunaku lwa leero saagala nnyo ate twogere nnyo ku muziki gwokka. Yes. Wabula njagala nnyo olunaku lwa leero tumanye omuzira Dennis Mugagga yani ng'omwana, ng'omusajja, ng'omuyimbi, n'omuntu akwatibwa ennyo ku mutima olw'obuwangwa n'ennono ko n'ensibuko. Yes. Yes. Wow. Ekibuuzo kiri very interesting. Naye nga tekyangu. Sijja kwawukana nnyo ku bwe mubadde mutumanyi naye eri ggwe possibly abadde tamumanyi. Erinnya nze Dennis Mugagga eryankakaatibwako nga sinategeera nnyo lyerya Dennis, naye nga okuva omulangira Wasajja lwe tweyalangiriranga abalangira ate nga ekyaffe kyaba wa mulangira omulimu gwe gwakulangirira, so twasalawo erinnya liryo Dyebalama. Dan n'afuuka omuzira dda Sewagudde, nange ne nfuuka omuzira Mugagga. Tukyenyumirizaamu era tukitambulirwamu. Nzaalibwa abazadde the late Alice Mugagga ne Dr. Charles Mugagga. Nze omuzira nga bwe nnyonnyodde. Kiki ky'obuzizaawo ekirala mu nsonga eyo? Ensibuko n'eddira Kasimba Akabirongo. Njagala nnyo obuwangwa n'ennono olw'okubeera nti kitukomye okwetoloola ensi yonna nga tukitalaaga. Tukizudde nti tosobola kubeera ku mmeeza, round the table ey'abantu abalala, nga bwe wanditudde ku lujjuliro, let me say. Ku lujjuliro okwo buli omu abeerako n'ekifo kye. Kati ku global stage, kyenandiyise stage y'ensi yonna, buli omu abeerako n'ekifo kye. Kati bw'ojja ku stage eyo ne weesanga ng'ozzenga mu Jamaica oba ng'ozzenga mu America, ng'ate ku stage eyo ku lujjuliro okwo osanzeeko Omumerica, wabeerawo obuzibu oboolebwa olw'okubeera nti obeera weejweteka ku lujjuliro oba tojjaawo. So bwe twagenda nga tutambula, twava wano nga tuli bato, naye bwe twagenda nga tutambula gye twatambulira, twakizuula nti twafunanga obuzibu bungi okwejweteka mu kifaananyi ekitali kyaffe. So omwo ne tufunamu okuzuukuka okumanya nti tulina okwenyumiriza mu ffe baani. Kati mu kwenyumiriza mu ffe baani, ekyo kye tukyoka kituzzaayo ku kwenoonya ne mu kwezuula ne mu kwagala. Awo kukwezuula awo bangi nnyo tugende eyo ku social media ne tubagamba sooka weezuule, ate yagala nnyo otadde n'okujjukira gy'ova osobole okufuna emirembe mu maaso eyo. Naye obagamba nti weezuule balowooleza mu ddogo, ogamba okwezuula nina genda kusaba nina kukola ntya. Kakati omuzira Mugagga Dennis, mbadde nkusaba obannyonnyolemu akatonotono beezudde batya. Temuli bakyamu kulowooza bwe mutyo, kubanga eyajja okutuwamba yateekateeka endowooza yammwe ebeere bwetyo. Eyajja okutusaanyaawo ng'abantu yataataaganya okukkiriza kwaffe n'entegera yaffe. Mumbejja olina ekigambo ky'oyogeddeko nti balowooleza mu ssabo. Katutandikira essabo kitegeeza. Essabo nsobola oddigeraageranya awantu omuntu wayinza okuŋŋaanira okunyumyamu
ne gwasinze oba Mukama Katonda we oba bajjajjaabe kati nga kyaki nalyo ssabo. Essabo kiva mu kigambo ki? Okusaba. Kakati olaba bwe baatuzannyirako ne bafuula ekigambo okusaba we tusabira mu lulimi lwaffe nga tuyitawo essabo. Tubadde bagonjofu nti buli maka gaasabanga Katonda era twabeeranga n'ekkanisa awaka gwe gy'oyinza okuyita ekkanisa. Prayer place mu Luzungu. Lwaki bwe nkyogera mu Luzungu nti prayer place? Bwe nkizza mu Luganda nti ssabo awasabirwa kifuuka evil automatically. I guess olw'okuba waliyo abayonoonya ekifo ekyo. Kati mu sayidi eya church entalo church zeerwanyi abantu abafudde mu linnya lya church be bakyasinza obungi. Ebikolobero ebikoleddwa mu church bye bikyasinza obungi. Nga ne kaakano ku mitimbagano mu birabo nga wavaayo abantu abagamba nti nze mu kkanisa mu church bankolerayo bwe bati. Tekifuulanga church ebyo. Naye baakwata okutegeera kwaffe ne batureducinga ne batukakkanya okutuusa nti ekigambo obugambo kitataaganya okutegeera kwe tulina. Kakati bw'oba ogenda kwezuula nti olulimi lwo lwennyini n'ebigambo babikutte, ebigambo byo babitaninze against you, kikwanguyira okuzuukuka okumanya nti ddala ebyannimbi bwe biri obvious ebirala bingi. So ekintu kino nzirayo ku nsonga eri nti nteekateeka kyateekateekebwa ne kiteekebwamu ssente nnyingi nnyo okutegeera kukyamizibwe bali basobole okuyisaawo ebyabwe in the sense of commercialism and the sense of capitalism. Capitalism yengula ebyettunzi okubeerawo gwe ng'oyimiriddewo mu kufuna. Kati okutufuula ebimu ku ebyo n'okututwala mu enslavement, okuwamba obwongo bwaffe, awo we baatuteeka. So kati okwezuula, waliwo omuyimbi bamuyita Bob Marley yawandika mu luyimba lw'olumu nti emancipate yourself from mental slavery, ng'ategeeza nti fuba okwerwanako weesumulula enjegere z'omu bwongo. Kati buli muntu eyeesumulula olujegere olwo yaba yeezudde n'afuna emirembe. Kitandikira mu kigambo ekyo kuzanyirako. Bangi ku balabi bo tasobola nakiisa mu kamwa. Naye nga kyali kya bugunjufu nnyo ekitaalina mu nsi z'Abazungu. Omuganda yabeeranga ne we yagendanga n'ayogera ne Katonda we. Kati you can call Katonda gwe mu lulimi oyinza omuyita God. Nze nga mu lulimi olwange muyita Katonda. Tekitegeeza nti twawukana. Onzannyira ku lulimi. Olulimi olwange n'olufuula a depiction of evil, ng'olulimi olulwo n'olufuula holy. Naye ng'omuntu gwe twogera naye kabe kasinge nga yatwagala n'okusinga bwe yabaagala. Tutambudde ensi eno yonna kizibu kya kusanga ggwanga nga Buganda nga lyaveragingirwa ku 26 degrees across the year. Abantu bali mu malungu. Ne mu airport z'Abawarabu osanga bataddeyo obulimiro okudipictinga ensi yaffe bwefaanana. Tulina n'abavaano okugenda okulambula ekyo. Naye ng'ovudde mu kituufu ogenza okulambula gye baakijwete. Kati kwe okuzuukuka okurealizinga nti oli bwa mukisa. Katonda yakwagala okusinga ku bantu bonna abasinga be yatonda. Katonda oyo bw'omuvaako n'otataagana kwe kubonaabona kwe tulimu kaakano, kwe kubula kwe tulimu, kwe kunoonya ansa ze tutafuna buli lunaku. Kuba gwe Irene tunula wano. Beera n'abantu bo. Beera ng'obagabirira. Omuntu n'omugamba nti nkuwadde raincoat yange enkuba etonnya ebweru. Omuntu oyo n'akwata raincoat n'agikasuka eri n'agenda mu nkuba enkuba n'emukuba. N'akomawo n'agamba ntobye. Ate nga amuwa raincoat. Kati nno Katonda si musanyufu gye tuli. Kubanga yakwata n'atuwa eyo gye tubeera kaakano mu Europe wabaddeyo ekibuguma ekikyasinza okubeera eky'omutawaana. Buli kibuguma ekyo bwe kijja kigenda mu degrees 45 abantu bafa.
kyokka mu bbanga lya wiiki nga 3 nnyo okuva kati obunnyogovu bugenda obunnyogovu bwe bugende below 0 degree. Era abantu baffe ettaka olisimbamu ebidda bitono nnyo omulundi gumu mu mwaka lwe bakungula. Emmere yonna gye balya bagisolooza kuva mu mawanga amalala, naye ffe Katonda be yawa seasons ennyo. Abatasobola kufa njala ye Katonda gwe tuddako ne tuvuma ne tuvoola ne tumufuula atategeera nga tunoonya Katonda eyamma abalala nga gwe twegayirira kati ddala mu mutuufu Katonda oyagala atukolere kunyiiga. Thank you very much. Wakutunyiigira era bangi kuffe nawandaba essaawa eno tuli wano naye ekyamazima Katonda yatunyiigira. Tukoze tutya? Twenenye tudde ku kituufu nga omuzira mugagga bw'atunnyonnyodde. Kakati omuzira mugagga Dennis Ssebo, Yeah. kakati ffenna tulina gye tutandikira mu bulamu bw'ensi eno okutuuka wano w'otuuse tewaliwo otyo. Sigamba nti bakuzaala oliwo otyo, naye wano ng'okula wali ani awo mu kukula? Wasomerako wa? Biki by'oyiseemu? Mu kukula nnyinza okugamba mu layini gye twogereramu Mukama yali yannyambanga nayanguwa mangu okwebuuza ebibuuzo. Twakula mu masomero Namiryango Junior Boys School, Ogazi Community Primary School, St. Henry's College Kitovu, Briefly Bishop School, Mitala Maria, Namasagali College, amasomero gonna gali malungi abazadde bagezaako. Naye neebuzanga ebibuuzo ku nsi bannaffe abasinga baayagalanga nnyo kye nandiise hip hop music. Era nga waliwo emirembe nga tutambulira mu kukoppa kuli kwe nayogeddeko. Naye neebuuzanga nnyo. Neebuuzanga nnyo ninanga ekibuuzo ekyo why. Era nandi excellinze nnyo mu bintu ebyo ebya academics bannaye be nasoma nabo bayinza okunjulira. Naye neebuuzanga nnyo why. Why and that why yannyamba nnyo okussa eri okuzuukuka. As a jolly boy growing up, I loved music. But neera ekibuuzo nti music ono ngenda muyimba akola atya. Waliwo okuyimba music owa church mwe nakulira. Kubanga ewaffe ne maama twali bayimbi. Twali bayimbi because she's gone now. Naye nga family yatula twakuŋŋaana nga ne tuyimba. But now coming to okuyimba ekitone kino nga neebuuza what am I going to use it for? Kigenda kusaavinga ani era kitya? Kati nendabanga okukishootinga okusaavinga directly Mukama nga neerabidde okutendereza n'okugulumiza ebyo bye yatukoleranga abantu. Ne tusalawo tukiswitchinge mu kuteeka ettaala ku who we really are, ffe baani. So awe nkwataganira ne muganda wange and we were of the like mind. We were like-minded people. So ne tuteeka essira okwo. Era obulamu bwaffe bwonna abadde music, abadde kunoonya kkubo wawe tumuyisa, wawe tuyinza okumuteeka n'awulirwa, ki kye tuyinza okukola okumuwuliza abo abatandimuwulidde oba abaamuvuma ne abatuggyako buli kyaffe. So yeah, that answers the question. Omuzira mugagga Dennis, bijjukizo ki by'olina ebisinga okukusesa actually ebiri funny awo ng'okyakula wano mu Buganda wano nga tonnagenda Bungereza? Okutuuka ku kiruubirira kyali kizibu nnyo era kyaleetanga challenges nnyingi. Naye mpozi kye nnyinza okujjukira kiyinza okuba nga kiyinza okuba tekyansesa nnyo naye nga kistanding out kye bayita pursuit of the British visa, okunoonya visa. Edda we twanoonyezanga visa nga musimba layini nga kyo mugikwata ssaawa 3 ez'ekiro. Omusajja n'ajja n'alondako abantu 10 mwenna abaasuzeewo abalala n'abagoba n'abagamba mugende. Era kyova olaba nga mu kutuwa oddiisa okwo. Anyway, kansooke nneme ggendayo because nnyinza okgenda down the lane of fighting that back. Naye
awo we twabeereranga abavubuka abayiya n'ova ku anje n'obeerayoko katono nga munno omulala yakutta ekifo omulala n'adduka n'addayo ku club n'akomawo paka lumotoka ku makya ogenda okusisinkana omuzungu okukola interview eyakuweesanga visa. It was a highlight, mwalimu okuseka kungi cause kyali nga kizibu, but that was one of the highlight kyendala gye nnyinza okulowoozaako. There's been a lot of laughter around me with family. I'm a character, so when ntula n'abantu b'eka ebinyumizibwa biba bingi. I always came back with a bit of drama to the dining table just to make everybody smile and go bed happy. Ebirala sisobola sharing wano naye nga ate oli muntu musanyufu ate ayagala okuseka bwe biba bintu byakujokinga naye if it's business that I know, but oli muntu ayagala okuseka n'okusanyuka n'okusesa abalala nga mwotadde n'okujereegerera ebinyuma kale ebinyuma weewaawo kakati singa omuntu omu eyo asisinkana Dennis ng'akyali muto ki kye yali ewuunyizza ennyo ku Dennis oyo okusinga? Omuntu yamanya Dennis nga muto yamanya omwana alina ekyejo ekitiiriika ennyo, yamanya omwana ali very unserious with life, yamanya omwana probably nkiyite spoiled child. Naye ate bw'asanga Dennis ono leero era afunira ddala obuzibu bunene nnyo okugatta oli ku ono. Ono mulaba ali very hard working kati weyogera ku kyejo kiraba. Era abantu bangi bafuna obuzibu bungi nnyo n'abantu abandi ku lusegere okukkiriza nti ono Deni mulala ku Deni gwe twamanyanga. Era abalala bayinza n'okubaniriza nga bo kye bakikkiriza ekyo. Kakati tuddeko ku side eno ey'omuziki eya music. Nze nno nakulabanga ku TV era nga mbeegomba nga simanyi nti omu ndituulako wano naawe. Olunaku lwaleero ntudde wano n'omuzira naye mwayimbanga obuyimba obwo nga tuteekako TV nga bwe nkugambye akakayimba kensinga okwagala buli wantunuulira ddembesa. Omuziki guno gwe mujja mutukubira omubbali omuzibu okukamala omuli ennyimba ennyuvu ennyo ezitusanyusa ezituleetera okubanga tukyamuka nga wadde tuli mu nnaku oba wadde tubadde mu nnaku wadde tujjudde okwennyamira n'owulira akayimba n'ogana naye abaana bayimba akayimba ako wulira amaloboozi gano. Omuziki guno gwakoma ddi okufuuka ekintu ky'oyagala ennyo oba kye mwagala ennyo mmwe nga Baganda Boys ne gufuuka okuyitibwa kwammwe? Omuziki guno okuyitibwa mu music, despite the fact nti tuyimba bulungi, first of all ffe tukkiriza nti we are vessels. Ekigambo vessels nyinza kivunula ntya? Okuyimba kuno ffe tukkiriza nti we are vessels. Nyinza vessels kankiyite ng'ekidomola, nti ekidomola okiteekamu amazzi n'ogajja wano n'ogatwala wali. Kaga ekidomola ekyo okukiwaana nti kisitula nnyo amazzi. You could choose to do that, but ekidomola ekyo baakikola nga kisitula amazzi. So Mukama yatuyamba n'atuwa amaloboozi ge tusobola okukozesa n'ebitone bye tusobola okukozesa okutambuza omulimu. Kati kifuuka nti mulimu ki gw'okozesa mazzi ki g'okimira mu kidomola ekyo, era amazzi ago gatwala kukola ki? Gayiwa buyiyi bweru, ogatwala gafumbisa mmere, ogatwala kwoza kuyamba abantu mu byabulamu. So music bw'ati bw'ali. Music waffe ebadde mission nti mu kunyumirwa okwo mwe tuyise obubaka bwe twagala okuyisaamu. Obubaka bwe tuliko kati bwe bwa emancipating ourselves from mental slavery. Obubaka obw'okwejjulula okuva mu kulimbibwalimbibwa kw'abazungu n'okutunyoolanyoola okusobola okulaba nga batubuzaabuza okutujja ku who we are, okusobola okutu-exploitinga easily in terms of human labor, human resource, nti bajja kukukwata bakugambe ewaffe ewasinga obulungi. Kugamba okuyimba okwo kutuyambye okutambuza obubaka bwa Buganda, kutuyambye okusanyula abantu, kutuyambye okujja stress mu mitima gy'abantu. So ebyo byonna bye bisinze okwenyumiriza mu kitone.
Kakati wano mudomo manya abantu twogera nnyo akakayimba katukwatako nnyo mudomo afuuse hit obulamu bwammwe bwakyuka mu kiro kimu nga mudomo afuuse hit kyali kitya? Waliwo omuvubuka kati kafuuka kasajja akatulya obubi ebiro ebyo waliwo akasajjasajja wabi kemanyi simanyi oba Coca-Cola katya akatukoze bingi nnyo wamma katulemye Buganda waliwo oluno kakati kafuuka nedda yali muvubuka edda kati kafuuka kasajja so litwayima nti waliwo n'engeri gye nayimba vaasi eyo njerabidde waliwo omuvubuka banange gwe mmanyi katika waliwo akasajjasajja bange kemanyi kati kafuuka kasajja kasajja dega with all love omudomo ogwo gwakubirwa omwana yalina emyaka 14 ye producer RIP Platinum yafa last year had cardiac arrest omwana oyo yatula ku kompyuta ya maama we wakolera emirimu yalina Fruity Loops abazungu abalemye okukuba endongo etunda e Uganda we actually believe it was spiritual cause twatuka ku mwana ng'akolera ddala nga ebintu byakola tusobola okompitinga ne market yawo naye nga mwana akolidde eri bamutwala bujje. It was God that unveiled because try to tumble the studios abazungu naye nga teri muzungu asobola kukuba kintu kitambula wano ng'okutegeera kwa market kulala so ogwo gwe mudomo ne tugukuba ne gwatiikirira ne tuwulira but remember ffe tubaddeko mission obulamu bwaffe bwonna mission yaffe yali wano twekoonako bwekoonye under the twins ne mission yaffe ye yali ey'okufuuka ba cultural ambassadors through music. Wow. And by the way, you're living that today. Depending on what I see. Yes, we are. Naye tukkiriza nti there is a lot we can do to emancipate more people. Okuyamba abaana bano abato okulaba. Naddala, omwana bwe mw'omuteekerawo kyalaba n'akyegomba n'akikoppa nkakasa nti gye bujja. Maybe tusobola okufuuka ekyenjawulo oba abaana abo basobola okufunamu. Kubanga tugenda n'obitunuulira twamanya where the twins would lead us. Tutegerera ddala nti if we do the twins we clearly know nti emotoka etutwala egenda tuteeka mu brand eyo yali etutwala nga tujja kunywa ku kayaga tujja kusiba akakoola nga tujja kubeera mu ntalo nga tujja kufuna abatuwalana bangi kaga brand eyo gye yali etusonga ng'abatwagala bangi millions naye nga attractinga abantu abalina obukyayi so eyo brand etugireka tebeewalika naye ng'osobola okubabeera ewala oba osobola okulekeraawo okukola ebibasanyula n'obawugula ne batunula eri n'osigala ng'okola eby'omugaso ate ebiyinza okuyamba abantu abalala so si nti biri tebyali bya mugaso byagasa mu stage y'obulamu mwe twali naye ekigendererwa kyaffe kyali kya carrying our culture, across the world. Kakati nga mukyali badda twins, kaseera kyako, bwenga gwe kubenyumirizaamu era kootalyerabira, akakyasinza okuba nga kaakusessa n'okutuuka olunaku lwaleero ffe bafaani bammwe tetutamanyiiko yadde. Kayinza okuba nga tekansesa nnyo kozi tuseka ebbanga lyonna n'ekitaliimu kitusesa twagala nnyo okukola mu kusanyuka naye mulimu highlights zesisobola kwerabira nti nga video ya mudomo twali tugishootinga tetwali mu helicopter fembi ate ffe ababeeranga ba cameraman ate nga ffe ba video so nga Dani alinnya n'asooka agenda mu bbanga ne mukwata nange ne nkomawo ne mukwata twalina camera nga bagira Canon XLR 1 abantu abatuwagidde nnyo mu nsonga eyo you need your flowers Mr. Mutenza you really did a lot. Mr. Mutenza y'omu ku bategeka the biggest convention business expos mu Bungereza. He's become such a great man okubeera nti yali akutte ku kamera n'atukwata growth katusubire tetukuletize down William Kiberu n'abalala bangi abatuyambye mu lugendo olwo naye nga ekyo kya those were highlights engeri gye twakolanga abawala nga times twavanga mu night club ne tukwata kamera yaffe ne tukwata abantu ne tutwateeka mu kasonda ne tukola scenes ezo each scene represents a whole great deal of creativity that when you look back you're like wow what a journey. Njagala kubeera nga gwe nga nkuze naye kaakati eriyo akadde konna omu ku mmwe omuzira mugagga oba omuzira sewagudde
we yabeerako awo n'agamba music tutobye tugezezzaako naye biganye kampani ke kino tukitadde kiganye oba kale mpulira bikalubye nnyo. There was we've been made through steel, tuzze tukula mu challenges naye ndowooza era nga bwe nakunyonyoddeko emabega brand we yazitowerera bwe twatandika okuattractinga abantu asobola okuwandika openly ku internet nga twagaliza okufa obukyayi obwenkanidde awo music oyo bwe yali it was evoking an emotion mu bantu gye twali tetutegeera. Maybe kubanga yali some of it was very deceptive. I've never put my finger to it. Naye nga yes awo wokka era we twateera brand. Waliwo red paper we yawandikirawo mu mawulire simanyi twagenze India simanyi ne tubuuka mu nyonyi nga tulaba abantu batandise okutandika fiction around us that we could never untell. Nzijukira waliwo we baba bagamba omukyala eka nti nazadde omwana omuzungu nga it's very believable. Kati omukyala naga kati nebiyingiramu ne family kati nga tolina mwana naye nga abantu bojje narrative gye badriving ate nga kugamba nga abantu bagala nnyo okusteeringa that emotion. Kwongeramu supu. Kati netugamba naye brand eno ekitone kyaffe ndowooza it is now time to advance it to the next stage. Kati etandise eyinza otukuba akalipo ne tukomawo. Banje eyo naddala abamu ku bafaanzi bammwe twerabira oluusi tukyabayita badda twins naye kakati olunaku lwaleero omuzira mugagga mbadde nsaba otunnyonnyolemuko nti kyamakulu ki ekyali mu kwetuuma Ganda Boys. Ganda Boys era nga bwe nayogeddeko emabega tuzze tweyubula twasooka kubeera the culture bit you know under Mulindo biri mu maaso honorable actually mu mukyalire Keseseko Islands oyo we twatandika naye he was a member of parliament Mukoto South I think yalina yatukwatanga abaana n'atukolamu omulimu ogwo so ekyo kinzijukiza okukubira omulanga buli alina tosobola kumanya nsigo gy'osiga naddala ng'oyambye oba ng'otaddewo platform abaana banayinza okukulaakulanyiza ebitone byabwe. So mu kuva mu eyo twaliyo ne ba Alexis Kalema twaliyo ne ba Catherine Kusaasira twaliyo ne ba Amoti bajjanga kulaba Bashanks VVD bajjanga ne balaba at one point twali ku Park View nga tuli ku stage munene big size ne mulengera so ndawali nazo observinga. I don't know whether he remembers that. He probably doesn't, which I would accurately understand. Naye nga yes bwe tutyo bwe twajja tweyubula kati gundi eyo ne tukivaamu ne tugenda mu BBC bwe twafuna prime time drama ku BBC nga tulina movie actors ab'ekitalo aba film actors ab'amaanyi kati ba film actors abo ne batugoba ffe titugenda kubeera kakwate ku firimu eyo kubanga tetwali real kakati ne tulwana nnyo ne tukola nnyo because film eyo yali ekwata ku bannayuganda Ugandan musicians living in the UK during Idi Amin's era. Kati ne batugobamu nga tetuli authentic as the twins jukira ate awo nga tuli ku peak oluyimba lwo nga lwakafuluma ddembesa kakati wetwezuulira nti ekintu kye twaliko ne kye tuzze nga twegamba kikulu making sure nti tubeera authentic. So mu kukola ennyo abazungu bwe batulabira ne batugamba nti tusobola okubayita baani Baganda Boys twali balenzi bato tuva Uganda tuli Baganda ne bagamba let's call Uganda Boys and erinnya eryo ne tubeera featured ku BBC era tukyasasula paka leero royalties because buli film eyo lweraga olutumanya ne PRS y'Ebungereza registering our brands and all of that abantu abayimbi bantu balimu. So kyali kikulu nnyo okubeera authentic n'okubeera nti tusobola okuyimirira mu kifaananyi kya who we are as the Ganda Boys. Kati okukyusa erinnya kuno temwesikaamuko yadde tekyabeeraliikirizaamuko yadde akatono tekyali kizibu kufaako obufi nzijukira lwe tuzuukuka okugamba nti kati kino tukitadde back then 2009 2008 page yaffe ya Facebook yali ewezezza abantu 5,000,000 naye twakwata eppeesa ne tuginyiga delete. Facebook netubuuza are you sure ne tugamba yes are you ne tunyiga delete.
mwali brand giterese. negenda okugitereka kyanditugasizza. We are not marketeers, so maybe twandidirinze nakyo more professionally singa twakola consultation ne ba marketeers, but ensonga esinga obukulu eri nti twali twagala tutandikire ku slate nampya nga tetwagala forces za gundi clientele market yaffe enkadde zi influencinge enjiya yaffe empya newa gye tugenda newe tugezaako kukola ki kiringa bw'onoobeera n'amazzi agooza n'aganyumunguza. Kakati sigambye nti either audiences is the other, katugambe nti kale audiences gye twalika eyali ey'amazzi agatukula, amazzi gano agooza gaba makulu kozi gaba n'omulimu gwago, so bw'ogagatta mu ganyumunguza obeera oluzinze the two. So tetwayagala nnyo kugattika audiences ezo tegedde kubanga ku mitimbagano audience yaffe eri yali ndalu nga bajja ne bawandiika ebintu ebya buli kika namusibamukko ne kaviiri awo ebintu ebyo kakati awo nga bw'ogatta bali endowooza ya audience eri n'ogigatta mu ndowooza ya audience eno oyinza kye bayita okwokya. Alaba kuno tebatya kuwandiika bintu online ebyesitaza abantu abalala abamu ku betwali tulina. Yes. Mwafunamu okutya konna wano nga muri branding okuva mu Da Twins okudda mu Uganda Boys nti abantu ffe abaali babalaba nga badda Twins tuyinza okwerabira ekyo kye mwali? Bangi beerabira era bangi wawo ne bozanga bawandika ffe twali tumanyi bano baafa nga ddala mu butuufu we went off red eye nga tetukola bintu manyi olwo kye tuyita logarithm kati nga ebintu bye tukola tebirina bye bikwatagana na bibasanyusa. So ne twawula nga tebalina we tukina tusisinkana ne ba radio DJs abaakubanga ennyimba ezo hyping us the way they used to be nga we do not relate to them anymore. So fan nga tukyusizza fan base eyo negenda nga esereba twalumwa nnyo fan base eyo genda naye mu kukula mubeera mu kukola ki okulumwa kubanga juizi zo tujje tulangirirenga kulumwa n'okwesonyiwa n'okukula eruma naye bw'otuuka ku kiruubirirwa ng'omulangira akulangirira ng'omuzira wa Buganda tekyandisobose kukulangirira nga dda era tekyalisoboseeko yadde twandisigadde nga tuli bayaaye tuliira eri mu bidaala twali mu lugendo twakola ekyo ekyali kigwanibwa okukolebwa mu bbanga eryo nga twabawona okuyingira olugendo olwo olw'okuyaayuuka ennyo ate kati bw'ogamba ennyo obanga agamba twayaayukako obuyaaye si bubi kubanga obuyaaye obwo buba bugezigezi kisinziira ku ngeri gy'obukozesa. Bwo nga bwo si bubi naye ffe ababuyingira ffe ababukyanyi. Ebirala byonna byonna tubyogeddeko naye njagala kuzzaako wano ku butaka ku motherland njagala twogere ku Buganda ensibuko yaffe ebyobugagga byaffe ebiri wano byonna ennono mutambuzza mwe nga Baganda Boys mutambuzza obwakabaka bwa Buganda mutambuzza ekitiibwa kya Buganda nakati mukyakitambuza temuggwanga mu maanyi mbeesimbisa nnyo nno olw'ekyo wabula mutambuzza n'ebyobuwangwa byaffe n'ennono ebivuga byaffe ebyekinnansi ne mu byagaza bakyeruppe bonna ng'obalaba babikozesa oba nga bawulira nga mubayimbira ng'ennyonza bonna ne bakyamuukirira ate nabo ne bafaayo ne basikirizibwa okuba nga bayiga okuba nga bayimba kati ng'ekitiibwa kya Buganda bwe mwakifulumya n'olabanga n'omuzungu ayimba ate ng'amwenya ng'anyumirwa simanyi oba mwasooka kubannyonnyola nti no kitegeeza kino kwe kuyimba nga bakyamuukirira oba nga basanyuka naye kaakati bangi kuffe twebuuza bano okukola bino byonna byonna omukwano guno gwe balina eri Obuganda gwavaawa? Omukwano ogwo mungi naye ng'omukwano ogwo omukwano ogwo tugulina kuffe ng'abantu okusooka okutandikira ddala tugulina mu kwenyumiriza mu ki kye tuli tugulina mu kweyagala ng'abantu. One of the biggest industries wano ye industry y'ebizigo ebyeyerusa. Industry nene nnyo. It's a multi-billion industry. Naye nga mwe omuntu mwayita okukyusa obutonde bwe.
industry endala ennene nnyo Njiwa. y'ey'enviiri, Eh, ng'omuntu mwayita okukyusa ekika ky'enviiri ekimubeera. Naye ebintu bino ebisinga biri tailored mu nteekateeka omuzungu gye yatuteekateeka okwekyawa. eh, N'olaba nga ggwe bw'oba toyeruse kumwenkana toba mulungi. Kaakati ennaku zino ensangi zino mpulira nti baatandise n'okuteekamu oba okwambala emabega. Ebintu bino birungi kituufu n'okusalako wano. n'okusalako aesthetics oba okwongerako. Sigenda biwakanya because birimu essente nnyingi naye obikoledde mu mwoyo ki? Kitegeera kubanga Mukama buli omu yamutonda ne uniqueness n'ekigendererwa, n'akuteekawo ng'amanyi bw'ogenda okufiitinga mu nsi gy'akutaddemu olw'ebyo by'akuwadde ne bw'akukoze. Tetusanga abantu omukyala ng'ali ku sayidi y'oluguudo atunda manda naye ng'alina akabina kava kumuneka komeeri, naye n'osanga omuzungu ng'agenze through an 8-hour surgery okufaanana omukyala atunda amanda. Katonda gwe yawa. Kati ekintu kiri nti omukyala ono akimanyi nti Katonda kye yamuwa waliwo akyegomba, agenda ku kiso, akoze ssente z'obulamu bwe bwonna okufaanana obufaananyi gwe ow'omudaala gwe. Do you know how gifted you are in that aspect? Oba ogenda kutandika ate gwe kwegomba oli ate akwegomba. Awo wetubulira. Kaakati mu kutambuza ekitiibwa kya Buganda twezuula. Nyimirira ntya ng'omusajja Omuganda ku mulembe omutebi mu kkanzu ey'omuleera ne nnyimba olulimi Oluganda ne ndwagaza n'abaluliraanye nga sigezezzaako nnyo kuyimba nga bo oba kuyimba byabwe nawankubadde baakwata emyaka 23 egy'obulamu bwange egibutandika nga sinnategeera ne bantuuma erinnya mu kutegeera okwange kwonna ne babeera nga bamprogramminga okulowooza n'okwagala ebyabwe. Okuzuukuka okwesumulula mu puroguramu eyo kwe kweyagala kuli kuwuzizza. Abantu abo kye beebuuza, naye abo banoonya ki? Oli nga talaba the inward naye ng'alaba the outward. Kitegeera kakati awo we tuva mu kweyagala okwo kwe kusammuka, mu kwekukkiririzaamu kwe kusammuka. Abalala bonna ne bakiraba nti twenyumiriza mu kye tukola, twenyumiriza mu ffe baani, twenyumiriza mu lulimi lwaffe, twenyumiriza mu nnono yaffe, twagala olubugo lwaffe, eddagala lyaffe egganda tulyagala, our architecture, our medicine, our spirituality, everything. Kitegedde? Baganda boys tebalina kye bagoba. Ekintu kye bakola gwe abadde ali eyagamba abaleka balina kye bagoba, abaleka balina kye baagala. Tebalina kye bagoba. Kiva ku ntobo ya mutima gwabwe, ensibuko yaabwe, kwagala gye bava buteerabirayo. Kuba munnange buli weerabira gy'ova gy'olaga tebitambula bulungi, oyagala kubafaananako okugezaako weezuule ate era oyagale ne gy'ova ate era oleme okwerabirayo. Kakati wabulira ki ku mulundi ogwo ogwasookera ddala ekitiibwa kya Buganda kino bwe kyawaawaala echoing? It echoed, yeah? Bwe kyawaawaala okuyita mu international orchestra. Amazima amatuufu nyinza kikomparinga oba nyinza kigeraageranya ku muwanguzi wa mudaali mu Olympics bwe yandiwulidde. Ebbanga lyonna okuva abasajja bano ab'amatwale bwe baatuwamba baatulaga nti buli kye tuli kiri substandard era buli kye tuli tekituukiridde kugenda ku stage yansi yonna. Naye tutobye, tulwanye, tusigadde nga ffe be baffe, tuleese oluyimba lwaffe, tulubawadde, bategedde gye tuva, tulubaagazza, balutegedde, Katonda atukwatiddeko, omwoyo wa Katonda abasseeko, baluyize, baluyimbye n'omutima gumu n'ebivuga by'ensi yaabwe n'ensi zaabwe. Twawulira bulungi nnyo, twawulira
nga ddala mu butuufu ekitiibwa kya Katonda kisse, nga Obuganda n'obutonde bwe obw'ekitundutundu kino ku nsi kifunye kifunye platform, n'abantu ne bategeera nti ddala mu nsi Katonda waliyo abantu be yatonda nga banjawulo, be Baganda, be Bannayuganda. Omulimu guno gwe mwakola ogw'okutambuza ekitiibwa kya Buganda okwetooloola ensi gwali musufu nnyo. Musufu nnyo, era singa nali sibamanyi oba naaligambye nti oba waliwo ensonga, naye gwali musufu nnyo. Mwagenda ne muta vidiyo eyo, wali it was Christmas Eve. Wallahi nanyumirwa amaloboozi, nanyumirwa vidiyo, yali very clear. Ebivuga olaba ku kino, n'olaba kuono ng'akooka, n'olaba abaddugavu abazira baffe, omuzira Sewagudde, omuzira Mugagga, nga be bakulembedde kwaya ey'Abakyeruffe, nga bayimbira ddala obulungi ennyo, ate ng'ebigambo babiterezezza bulungi nnyo. Kyali kyakabi nnyo, naye kakati olaba nze byansanyusa. Maaso Mooji bw'atyo yasiima omulimu guno, naye kakati akaseera ako gwe ng'omuzira Mugagga kategeeza ki gy'oli ng'omuntu? Amazima amatuufu, oluyimba olwo lufuluma, ziba ziwera ssaawa 2 ez'Ebungereza, wano zaali ssaawa nga 4:30. Nkebera ku email yange nga email ez'okuva mu Lubiri nga maama Nnaabagereka atuuse okusiima ku ne Ssaabasajja eri omulimu gwe bava okulaba, era ng'atusaba tugende mu maaso. Kaakati email eyo era ndowooza kanje ngende nginoonya ngiframing, giwe Omumbejja Hospital Palace tugiframe, era ndowooza bwe ngenda okukola nga tonnava wano. Kituufu. Naye ebeera private. It is private naye nze simanyi oba olubiri lumpa olukusa kubanga yawandiikibwa mu kyama, naye essanyu lye twafuna okubeera nti Obwakabaka, Olubiri ne Ssaabasajja balabye omulimu, n'okubeera nti bagulabye ate ne bagulaba nti gulimu omugaso, naye ebyo byonna biveeko. Oluyimba tuluteekateeka, tulina omuwala bamuyita Proscovia. Oh God, erinnya eryokubiri Proscovia na erinnya ligenze atusse kubanga nange munnange nnyo. Prosi tuteesa tugenda kukola tutya okutambuza okwanveilinga omulimu guno. Proscovia agamba nti naye omulimu guno ku buzito bwagwo Katikkiro wa Buganda yagenda okuguwa eri Obuganda. Ne tugamba nedda naawe kati ate tokitumbizza nnyo Katikkiro. Katikkiro omulimu takkiriza, si ye yagwanveilinga n'agwanjulira Obuganda mu kitiibwa ekyo kyokka. After that Ssaabasajja okuva mu Lubiri Obubaka ne bujja. Mu butuufu mu Luzungu bagamba nti we were humbled. We were humbled, and not in a cheesy way or a sarcastic way, naye okulaba nti effort erina weetuuse bakama abo ne bagyendoosinga. Leero ekyo kyatuyisa bulungi nnyo omulimu ogwo bwe gutyo bwe gwayanjulwa eri Obuganda ng'ensi yonna eyimba ekitiibwa kya Buganda. Wow. Proscovia, erinnya eryokubiri nange wandikire si kuba kigenda kubeera kibi nnyo ekyo tewandiki, ate nze buli njagala ndijjukire nkikulekemu wekka, naye aludda nti abadde Bungereza ng'asoma aludda okubeera so oyagala kyendekamu wekka. Kaakati okuva e Uganda wano okugenda e Bungereza tekibangako kyangu. Si kyangu yadde n'akamu n'akeddagala, wabula ennaku zino biyinza okuba kati byanguwayanguwamu katono kye simanyi nnyo. Kakati omuntu okuva e Uganda wano n'agamba nti kati kaŋŋende e Bungereza nga bwe kitali kyangu, kiki ekyasinga okutiisa omulundi gwe wasookera ddala
okulinnya ku ttaka ery'Ebungereza wali e London. Ndava wano nga ndi asthmatic era nzijukira Dr. Mugaga yaŋŋamba nti okay, mission yiyo ntegeera, you're embarking on a mission to go and do something with your life. Naye obudde bw'eri bunyogoga. Ekisinga okutriggering asthma attack bwe budde obunyogoga. Ddala mu butuufu okakasa onooba bulungi. I took the dive. Naye okutuuka eri obulamu bwayongera na kutereera. Okitegedde? So bingi bye nasangayo nga si bwe tebiringa bwe nabirowooza. Nzijukira one time tuba tunoonya studio ne tutambula. Dani oyo ye yasinga okutambula munoonyi wa studio n'atambula kati ng'asanga enguudo studio road. N'agamba luno lulina okuba nga lugenda mu music studio. N'alutambula oddumalako n'asanga studio flat. Kati ffe nga tulowooza studio awo wali twakonkona ku nzigi z'abazungu nga tunoonya studio. But studio flat meant something different. Studio road, radio road, nga tebikwatagana na studios. So twasanga ebintu bingi nga tebiringa bwe twali tubikutte wano, bwe twali tuvudde wano. Naye Mukama yatuyamba ne tukwasaganya mpola mpola okuggyako ennaku yannuma nnyo bwe bankwasa akati akalonda ebisaaniko mu Kapa nga nakatuuka e Bungereza. Lwaki ennaku yakukwata? Okusoma kwonna kwensomye, kibooko zonna zendidde, ebigezo byonna byentudde, basajjamu abazungu kino kye mumpadde, nonda ebisaaniiko kasasiro mu mpakapaaka. Mu butuufu natulika ne nkaawa ku mulimu naye ne nguma kubanga gwe gwaliwo. Ekyo kyankubamuko, ekyo tekyampisa bulungi, naye ne kimpa obuvumu okukola ennyo, obutabeera muntu atwalibwa bw'atyo ensi, naye okufuuka omuntu asobola okujja n'ayimirira n'abagamba ndi musajja Muganda, nina ekitone eky'obuyimbi ekinteeka mu bifo byammwe ebiri national ebyenkizo. Kitutwalidde ebbanga naye juzi twabadde Geneva nga tuyimba ennyimba zaffe ne Philharmonic Orchestra e Geneva nga tutudde mu Victorian Hall, ekimu ku bifo byabwe ebiri culture bye batwala nga byankizo babiteekamu bintu biri special, naye nga tunekannekanye mu makanzu gaffe g'omuleera nga tuyimiridde nga basajja Abaganda nga tuyimba Oluganda. Kati okuva wali we nalondera ebisaaniiko nayita ku bazungu bangi ababironda nga mbaga mutuviire tujja mu makanzu, be batukwatira amakooti, be batukyusa, be batutegekera microphone kwe tunayimbira, be batubuza, naye nga I am me. Ndi musajja Muganda, sizze nti kubanga nyimba nga Shaggy, sizze kubanga nti nvuma nga Buju Banton, sizze kubanga nti mbojja rap ninga nga R. Kelly. No, ndi musajja Muganda ow'akasimba aliraanye omuliga, abagatta amaloboozi ne bayimba n'ebivuga bya bandi ng'etuli emabega y'abantu 800. An 80-piece orchestra. You know? Ndyoka nnyimba nabulagala owaffe owawano. Kagutema bamwongere. Awo nga wa belonging. You have a beautiful voice. Era twagala nnyo. That is a vessel. Thank God for that, for giving me that. It's very beautiful. And I want to use it right. It is very I just want to use it right. Era kyova olabanga bwe twagala abaana nti kati ffe awo we tutuusizza bo bajja ekifuuka ennomu eri yonna Buganda ne Uganda emanyibwe. Ate bwe twogera Buganda bannanga aba tribes endala temuntwata bubi. We are a rainbow of beautiful cultures. Bw'owulira akaddoddi, bw'owulira eddinda ly'emusoga, bw'ogenda ku Adungu y'omu Mambuka, we have a multi-billion-dollar business in cultural tourism, in the sound of the land. Era tetuba kukuba buno bulipo buno, ekiruubirirwa kyaffe obulipo mwe buli tugwa twesimulako nfuufu n'amabwa. We are going to get up and stand. Twagala buli region ya Uganda ebeere ne theatre, a demonstrating, a one-stop place culture we're demonstrating. Nti ojja mu Buganda n'osangawo a one-stop place
nga kuliko Bakisimba, kuliko Muwogola ku saa 8, kuliko Amaggunju ku saa 9, kuliko okutontoma ku saa 10, ne tukiranga abalambuzi abaana b'amasomero n'okuwa bannabitone bano opportunity. Bino ebintu bye twayanja wakati. Zino ze zimu ku nsonga ze twamwanjulira juzi lwe twaliyo, and nkakasa bajja tuddamu olw'ekigendererwa ekyo. Actually waliwo ate omulangira ye yakiraba ennyo n'agamba nti nze bannange n'ettaka nnina ettaka ly'abajjajjange, kati ate taata oyo w'omulangira Basamula, ate ye omulangira Basamula yakitegeera nnyo. Omumbejja Joan n'akitegeera nnyo, era ye n'avayo n'atuwa ne public endorsement. Kugamba juzi tubadde wano ku award ceremony gye twafunye juzi as trend heroes by Ekowinze. Omulangira kye yatuyita abazira, kati ate oli yatuwadde business community yatuwadde award y'aba trend heroes okusetinga omutendera. So yatuyise abazira b'omutendera. Wow. So mwekyo abantu bangi abalabye vision eno era abaagala okukiwa blessing yaabwe n'okukiteeka mu kisoboka. Tuyinza obutagiraba ng'eri implemented, naye ffe twagala tukiteekewo kibeere mu birowoozo by'abakulembeze gye bulijja mu maaso osanga. Twogedde ku Bungereza n'erinnya wendigikiridde erya munnamawulire waffe eyatuyambako okusaba okulula ekitiibwa kya Buganda, Carlton Scovia. Oh, yes. Oh, so beautiful. Carlton Scovia, Nakamia, yes. Carlton Scovia, Sina Proscovia, but Carlton Scovia. Yes. She played the song. Proscovia nembula. Erinnya liri Carlton Scovia, Nakamia. Yes. Yeah. Nga walaba okufiirwa taatawo ntuuse okusaasira kwaffe gy'oli tetwasobola okufuna mu ngeri endala, naye kampite wano ku platform y'Omumbejja okusaasira okufiirwa. Carlton oyo omukyala mugezi nnyo, y'ensonga lwaki mwagala. I love her for that. I'm so attracted to intelligence. Otherwise sali wadde kumpi naawe kuba Omumbejja baliraana muliraane bannange era nange ndi wamukisa okubeera nti muliraanyi, ate bwe njogera okuliraana Omumbejja muba mutegeera. Wote mwagambye kakati twogera ku lugendo luno lw'Ebungereza. Eri akaseera konna bw'owulira ng'oli lonely ng'ovudde eka n'ogamba naye ng'ate bimbo ye n'amalako. Loneliness is real. Just mugenda ne muveena with a big excitement. That's true. So kikutwalira obudde okurealizinga nti tolika, naye bwe kikudoninga upon nti ddala mu butuufu sirika, ofuna okweraliikirira, ofuna okulwala bakuyita homesickness. N'obeera ng'omula obukaadi okubeeka amasimu, you lose touch with home, abantu bakwerabira, people learn to live without you, and twagetinga lonely. Getting alone olina spaces z'obeeramu, oluusi oyinza okubeera mu bizimbe eyo wekka. Kati nga oluyimba lwa Ndekundeko nzijukira lwanzigira ndi mu gazimbe waggulu eyo okusanga 10 ez'ekiro nga nkola kati okumisingeko the beauty of people coming around it hit me, and the call came to me nti Ndekundeku baganda bange mujjanga netunywa, Ndekundeku baganda bange, naye nga tekikyasoboka. That togetherness mujje tukuŋŋaane. When Naringa, I can't have that. So the call came, remembering all the times you could actually get around with your family and be happy and have a drink and have a laugh. Naye nga munange olina okuveeka ogende lugendo lwa kwezuula, kubanga bwe bakulimba nga tonnalabako osigala olowooza. Naye bwe twamala okugenda ku lugendo olwo lutuyambye nnyo okwezuula, okumanya nti eka, era ne bwe twaliyo twalinga mu kuzuukuka. Nedda ewaffe waalinga walungi, twatuulangako ne bannaffe. Weewaawo tuyinza okuba tetwalina ssente, naye ate ssente twalizaagazzaaki. Ssente bulaya bw'ozikola kitegeeza kuzikwata. Oli ayinza okukola emyezi nga 6 n'akwata miliyoni 6 n'aziteeka ku nnyonyi gye ayote Kasa ne Uganda. Nga kyekimuleese. Kati gw'oli wano Katonda akasana we yakateeka 24/7, gwe tomanyi nti waliwo akagula
miliyoni enkaaga ng'alina okutegeka omutwalo gwe gumu n'ekitundu kitegedde alina famire ye y'abaana 6 bonna abalinnyisa ennyonyi buli omu ng'aba musabye pawundi ndowooza nga 100 mu ziizo baabuwe nga n'awo okusula talinaawo alina kupangisaawo n'emmotoka ng'agenda kugipangisa n'emutambuza kyokka eri ng'ali ku kalimi ka ssaawa bamuwaddeyo buwi bunaku kitegedde kakati weegeraageranye n'omuntu oyo nti gwe ate olina obugagga bw'otuddemu wano ate oli bwagula kati ekyo kikuyamba okumanya kiki kyeweegomba kiki ky'otalina kiki ky'oyagala kiki ky'oyinza okwewala okusigaza ky'olina kitujjukiza n'okusiima kye tulina bangi twerabira nnyo kakati loneliness eno ogibiitinga otya kuba tebanyangu kugirwanyisa okusinga ndowooza obudde obusinga twabumala mu kuyiiya ne music yatuyamba nnyo twegatta nga ku bannayuganda ku weekend mu kirabo bakiyitanga Pier 1 kyayamba nnyo talent yaffe mwami William Lule thank you for putting up that platform for us gye twabeeranga ne tuyimbayimbamu ate ku Monday ne tulyoka tuddayo ne tukakkalabya emirimu mpozi ne kunoonya ku bakyala ngaabo tetwanoonya bangi nze waliwo baatuuka ne bansibako nti nazaala omwana omuzungu naye nga ate omuzungu simuzaalangako katona amaka naye yes n'okufuna ababeezi maybe ekyo nakyo kyayamba then family okitegedde cause nze nzijukira mu time eyo nazaala so nekituyamba okubeera nti ogattawo bakita kituufu ennaku zino mujjumbidde nnyo enjogera y'ennaku zino namba mugenze okutuuka waffe kubeerawo tetusobola kwesuulirira nnyo nawankubadde okuguka mu lulimi luli naye ng'ate n'olweka tolwerabidde kakati omuzira mugagga ovudde ku butaka ogenze e Bungereza otuuseeyo olabye ebintu bipya wafunamu okubuusabuusa ku kusalawo kuno kwe wakola okugamba nti ovudde ku butaka olinnya ennyonyi ogenze e Bulaaya n'olowoozaamu ku muzeeyi kye yali agambye ekyaffe ndowooza kyangu olw'okubeera nti tubadde ku mission we are missionary we are Buganda's missionary we take the gospel of Buganda across the world. I'd love to be like you. So being on a missionary's work, reflecting ku stories of missionaries abaatuleetera ebyabwe kuno oyo wawulira ensiri bwe z'abalumayo emisujja esikyasooka obbalumayo but they were on a mission in service to Her Majesty, to His Majesty the King's government. We are in service to His Majesty the Kabaka of Uganda's kingdom. Tutwala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali, tutwala okubategeeza nti Mukama yatuwa ekifo ekisinga obulungi mu nsi, tutwala okubategeeza nti mu bifo Mukama bye yategeka mu nsi tuli kimu ku 14 bye yateekamu ettaka erikulamu kaawa gwe bettanira ennyo. Ensi ezisinga tezisobola kuoperating awatali kaawa. Tubatwalira amawulire g'okutya kwaffe okwa Katonda. Tubatwalira amawulire ag'obwagazi, ag'emirembe, n'ag'emmere ennungi gye tuli willing okubawaako, okubalimira tubaweeko, singa baba bataddewo emiwaatwa mwe tusobola obbayambira okulya ku mmere eri fresh. Cause ffe ewaffe e Buganda sizoni ez'okulima ziri nnya, ewaabwe eri emu. Bye tugamba abantu eyo. So on that missionary work tetufunye nnyo buzibu mu kweraliikirira, mu loneliness, mu kubulwa ekyokukola, mu regrets. Akantu kokka akannuma ke ka time gye naluzinga ne famire yange, cause ogenda okudda wano oluusi nga temukyagatta bakwerabira nga baayiga okubeerawo nga toliyo. Number 1. Number 2, baayiga okuleetinga naawe nga resource. Number 3, nga naawe wennyini wakyuka tobategeera. Kati okukyuka okwo biseera ebisinga kwe kuzuukuka.
okomawo ng'obagamba nti ekyo si kibi nga bw'okimanyi kirungi atandise wuuyo naye munnange mukama abadde yakuwenje maama wange bamuyita Dora nalubega alina enviiri nnungi mukama yamuwa enviiri nnungi so ntera okumugamba nti nabo nenakomawo nga what I have in mind is maama wange enviiri zo nnungi bino by'ojwetekamu obisibe bikkirire gweddeni yakabano kanagayo si eddeni nze gwe nali mmanyi okitegeera so okulabisibwako oba okuzuukukako self awareness and awakening hits people differently bagenda okulaba bw'osanga olubugo olukwatako n'oluyuyo otandukamba bannange oba bandi olinako ababanna banjabula ba sitaani awedde emirimu okitegeera so bwebwo obuzibu those are some of the regrets. Omuzira mugagga abalabi baffe gye tuli bangi tukwegomba tubeegomba mwe nga Baganda Boys Janiyo nga wozze oginyumya oba Jani yammwe nga muli wamu n'omuzira Sewagudde kakati twagala kugendako London oyinza kutuwa bubaka ki? Bubaka butya tusibire entanda temutwegomba wabula mwegombe oyo atudde mu mwegombe oyo eyabawa Obuganda eyabawa Uganda mwagale kyemuli temukkiriza kubuzaabuzibwa. Katonda tasobola kutuula mu ddungu n'aleka kutuula mu nsi nnungi bweti mummwe mwatudde. Katonda tasobola genda mu muzira ne yeewogoma eyo weewaawo abeerayo naye ate wano omutima kweguli yabawa akyabawadde naye tumulekerera nnyo bwe tuteenyumiriza mu ebyo bye yatuwa. Mwagale Ssaabasajja mwagale nnyo ebika byammwe ku nsonga y'ebika. Okimanyi nti buli Muganda azaalibwa mu extended family erimu buli kye yeetaaga mu bulamu bw'obwensi eno. Okimanyi nti ozaalibwa ng'olina access ku b'eŋŋanda zo abawera 800 abakwagala automatically abasobola okugulako n'ogaggawala nga tewali muntu mulala yenna akuguzeeko. Twongere okumanya amaanyi ago mu bika byammwe mujjumbire nnyo 10,000 mujjumbire nnyo bajjajjammwe. Ntumira jjajjaffe ow'Akasimba muto is a 14-year-old you know omubbulukuse ntumira ne Lwomwa kubanga emirimu tugitambuza wakati w'ekika ky'endiga n'ekika ky'Akasimba. Mwongere nnyo okwenyumiriza muli bantu ba muwendo nnyo Katonda muli bantu balonde. You're a chosen race, you're a chosen tribe. Let nobody tell you anything less than that. Very powerful words. You have a beautiful voice. You have that wisdom. God. You have those words that you can speak out and then someone's life is touched. Someone's life changes. You are gifted. Neyanziza nnyo kiwulira nsaba Mukama nneme kifuniramu malala ate nsigale nga ndi grounded ate gajje ku myaka gino nsobole si gye ningi ennyo omumbejja tukume wano interview nida akasembye humanitarian work okay obadde oyagala kudduka tokuliriza gye kya myaka anedda nange mirungi nno mwana nga oyinza n'obutatuuka gye ndi tugende tolaalirawo nno naye nsesa anyway kakati omugagga era omuzira mugagga waliwo kyensembyayo ekikulu ennyo abamu kuffe oba bangi kuffe eyo nga tubadde tetukimanyi humanitarian work bangi eyo tubamanyi nnyo nga Baganda Boys era nga tumanyi nnyo music wammwe amaloboozi gammwe amasufu okkamala muyimba ng'ennyonza ate nga muli basajja oba oyagala maloboozi kaŋŋambe mubeera mu soprano mubeera mu alto banayo ogenda n'oyimbako ng'omukyala n'omuzira Sewagudde ssebo ate ayimbira ddala soprano eyo agimanyidde ddala bulungi nnyo n'awanika nassa ate gwe n'oteekamu wali eggono. It is just so beautiful. You people are so gifted. Amaloboozi ago nga kw'otadde n'okuteekamu ebivuga byaffe wano eby'ekinnansi ebitukyamula okukamala
ebituzzaayo eka nga tuwuliriza ennyimba zammwe kuba ekisooka okutujjira eka naddala ffe abatalika kakati naffe abali ku ground kuno ne tusanyuka ne tugamba abaana bano batambulira ku mulamwa gwennyini ennyini ogwo bannange abazadde senga bakyaliwo senga era babeesiimisa nnyo naye Mukama Katonda kibi nnyo nti yabatuggyako ng'obudde bukyali emyoyo gyabwe Mukama Katonda agiramusa ekisa kakati batono nnyo ku ffe abamanyi ku humanitarian work oyo gwe mukola ow'okuyamba abantu ab'enjawulo ow'okukwata ku bantu ab'enjawulo mu Ganda Foundation kakati Ganda Foundation eno yeegatta etya ku kuyitibwa kwammwe kuno okw'okuyimba? Ganda Foundation eno tutuuka we tutuuse kati nga tweyubuludde tukoze audience empya. Audience eyo empya gye tukola bagita middle class white Europeans. Ba middle class white Europeans be bantu abafuna omusaala oguva omwaka ogurenjinga within emitwalo 8 egya pound ku mitwalo nga 15 egya pound. Ba professionals abo. So balina essente ezigenda mu bintu ebirungi bye basuubira nti birungi bye bettanira. Katwagenda okulanga mu bintu ebyo ebirungi bye baspendingako ssente naffe mwetuli. Naye ng'ate ku ssente ezo basigaza ssente ezaagala okukola obuyambi. So olw'okubeera nti Mukama yatugonnomolako emitima egy'obuntu bulamu ne tusalawo tukikole tukiregistering tukikolere mu nkola ennungamu okuregisteringa the Ganda Foundation. Ganda Foundation eyo tugenze mu malwaliro tuyambye amasomero tutambudde nga tuyamba abantu. Kaakano tugezaako nnyo mu kuyimba okutegeeza ensi nti Obwakabaka bukula mu kaawa era omuntu bw'agenda omanyi ennaku zino abayitale bajja ne bagula wano kaawa n'ogenda omusanga eyitale nga bamuyita Italian coffee naye nga Uganda n'osanga abazungu abagamba this is British tea kyokka nga bivudde wano. We are untelling that story, you know, but through advocating for markets to know nti kaawa ono mwettanire kubanga ava wano mu Buganda bwati ne bwati, you know, ate n'abalimi baffe abamulima akatale kongera okukola ki okugaziwa n'okufuna kye bayita bargaining power. So ekitongole kyaffe awo wekiriri essira, we are advocating for that, opening up new markets using our music. Ate nga n'ensi yaffe kiba kijongera. Of course. Kakati na buli bwe butyo ekitongole kyaffe ekyo kikoze ebintu bingi. Ekitongole kyo twaleta, for instance, twaleta ebitanda mu ddwaliro ly'e Kawolo. Ekitanda ekizaalibwako omusawo yakuba omulanga nga ekitanda kye baalina baali bakibawa mu 1962 nga kiri awo buli lwakiteekako okusalirako omukyala musanya amufaako. Omusawo baali bamuyita Dr. Ivan nakuba omulanga nagamba nange abakyala abanfaako bafa ne be nanditaasizza ngezaako okukyusa ekitanda nkizza eno tekikkiriza. I can't navigate the operations. Ne twekemba mu bantu baffe abo ne tunoonyaamu omuntu eyatuwa operating tables eza hydraulic 2 ne tuzireeta. Tugenda okuddayo okukyala mu ddwaliro nga okufa kw'abakyala kukendeeredde ddala okuva ku bwe bafiiranga musanya n'abaana abato abazaalibwa. Kakati ne tutwala scan emyenga okukebera ebyobulubuto ebizibuzibu, tutwala laboratory equipment. Era awo wengenda okuyimirira ng'ambe omukulu Balamu nti mu bannabitone bw'obadde otegekera ebivvulu mulimu bannabitone abo basobola okukola omulimu munene nnyo mu kugatta ku ggwanga nga bayita mu bitongole ng'ekyaffe. Nti ne mu kuleeta ebintu ebyo twafunanga challenges nga revenue egenda kusasuza omusolo. Ogenda kutuuka omusawo gy'obitutte omusawo akugambe nti ate eno gy'obireeta wabwerere twandibitutte eri mu private practice. Kati ne tubeera ng'amaanyi gatuggwa. Njagalo gye mukulu Balamu ngutwaleko gye twakola omulimu ogwo oyimirire eyo ku bintu ebyo bye twatwalayo okubire bannabulaaya bonna omulanga okwenyigira mu communities zaabwe nga bakozesa okusaka ebintu ebyo biyinza okuyamba communities. Yes, politics mukulu nnyo era naye ng'emboozi eyo bwe tuginyumya waliwo omukyala afiira mu ssanya
bwe mbeera ate mukama wano nsobola okwogerako n'omuntu mu audience yange nampa ekitanda ekyo eno nga bwe tutereeza politically nga bw'okwata abazibba naye ate nga naffe bwe tukola ki the honorable Namere very energetic, yeah, very energetic young lady. So gogo mulanga gwe nkubidde kasalemu okamumperereze kuba namunoonyeza nambula tatukikako naye byebyo mwanga abayimbi tulina ettafaali ddene nnyo tuyinza okugatta mu bintu bya the voluntary sector. Voluntary sector y'amaanyi nnyo esobola okugattako ntumira operations coordinator waffe wano former honorable abeera honorable Dorothy Mpima bwe twatambuzanga naye emirimu egyo era bwe tukyagitambuza naye nti jeje emirimu gyaffe egy'obwannakyewa. Mu baana ab'obuwala 10 Uganda Foundation beekutteko babeeyambye eri olugero lwonna lwotalyerabira. Olugero osigenda kwerabira ku baana abawala Minisita Echweru yatuwa olukusa olugenda mu refugee settlement camp ya Jumani okulaba sisinkana abantu ababundabunda era nga tuyita mu kitongole kyaffe okubaako obuyambi bwe tutuusaayo. Twabawa ebintu, twayimbamu, twalambula, twabazaamu amaanyi ne tubawa n'obubaka bwe twali tuyise nabo. Kuba tugenda omukyala n'atuyita natugenda naye mulina akasonga ke mutakoonyeeko. Abaana baffe wano tubafumbiza olutandika their cycle ku myaka 12. Baba tebasobola kutuula mu programu gavumenti oba community zebategekedde. Baba balabirwa nti batuuse okugenda okufumbirwa. Kyano tumugamba tukoze tutya naga singa mu kusako okwo musakayo n'ebikozesebwa eby'abakyala. Omwana oyo muwala abeere nga asobola obifuna. Kofe nti okay, no problem. Tutandika campaign gye bayita period poverty campaign. Tufunye affiliation n'ebitongole bingi across the world, AfriPad, organizations ebungereza eza periods alleviation. So enjiri yo ne tugitwala ne tugipika era tukakasa campaign yaffe spreading nze okusukka mbaana emitwalo 4 beesitudde okujja mu bwavu obwa ebikozesebwa eby'abakyala gye bayita period of menstruation poverty. So ekyo bwe tukikwasiza wansi w'ekitongole kyaffe ekiri regulated and registered in England and Wales. Omuzira mugagga ekibuuzo kyaffe ekisembayo wali okaabyeko oluvannyuma lw'okuwuliriza olugero lw'omwana yenna oba omuntu yenna Uganda Foundation bwekutteko? Dani ye mukaabi kafulu mu kukaaba kubanga buli gye tugenda ayanguwa okukaaba kubanga obeera olina okuguma eri bo be muba musisinkanye okubazaamu amaanyi. So nze Mukama abadde yanyamba nga yampa ku kuguma okwo naye ate ye Dani kimu atendewalirwa naye ate nze ekisinga okunyiga n'okuzitoya omutima gwange ye muntu ayimirira wakati mu buyambi obwo, ye muntu obstructinga, ye muntu agaana obuyambi okutuuka ku muntu abwetaaga. Osanga omuntu n'ateekerawo ddala embeera watali nsonga n'alemesa enkulaakulana okubeerawo. Kuba tutwala ekitanda ekya operating tables ezo ze nkugambye ekawolo, omupoliisi yatuyimiriza. Ndowooza ensiba y'ebitanda ebyo ku mmotoka teyali nnungi. Omupoliisi n'atulaga nti ayagala kuwamba bitanda ebyo abitwale ku poliisi, naffe ffennyini ajja tusiba. Kati olulimi luli nga tuyinza okuba tetulutegeera okugguka mangu ku kiki kyatugamba. Ndowooza twayogera nnyo nga tumulaga the magnitude ey'omulimu gwe tuliko. Ne tumugamba tuyiiye ffembi omulimu guno gutuuke, kubanga omuntu agenda okuddamu okufuna accident agenda kulongosebwa ku kitanda kino nga tasobola naye nyine asobola okubeera victim oba mukyala we naye nga tasobola kitegeera era nga takyappreciatinga. Kati twalina okukoma honorable gundi Dorothy Mpima yatuyamba okuva mu stage eyo, naye singa ate twali tumanyi enkola twandimazeewo eddakiika ntono kati n'olulimi tetwalumanya kuba ebiro bino waliwo olulimi olukuyamba okuvuunuka embeera eyo. Kati n'obeera nga ansi oddamu nfu nga bakubuuza kino teeka. But abantu bangi ba psychopaths bakula nnyo mu society ne bagenda mu areas of power and positions. Abantu abo tebaagaliza muntu wa bulijjo, baba beeyagaliza bo nga bo. Kakati coming face to face with a psychopath
that is just going to obstruct for the sake of abeere stable kyekisinga okuzitoya omutima gwange mu mirimu gye naye nga tuli bamalirivu era tulina okukkiriza nti kyetunaaba tusobodde okukolako abaana bangi abakirabye era bajja okutandikira okukitwala. Wow, ebigambo birungi nnyo, ebigambo birimu ensa. Kakati omuzira mugagga nga bw'oli ku Omumbejja Mutima's Voice Podcast, kuliko abantu bangi nnyo abamenyese omutima, abali mu bulumi, abali mu nnaku, abali depressed, abennyamivu okukamala, ng'era ekibaleeta wano n'okusubscribinga. Juzi nata Jano, nafulumya Jano edition esookera ddala 30 days to heal after heartbreak, nga mulimu ne rituals omuntu z'asobola okukola ngaidinga omuntu kutya bw'asobola okuyita mu mbeera ezo bwezityo ezimunyigiriza. Mbadde nsaba obeeko obubaka ompeera omuntu bw'atyo. Omumbejja ekkata lyo ntisse ddene. However, first of all okutuusa okusaasira eri omuntu yenna azitoowereddwa era ayita mu mbeera. Ekirala okutegeeza nti embeera gy'oyitamu obuzibu si bubwo era okkirizibwa okuyita mu mbeera eyo era okkirizibwa okulwala ng'omuntu. Ekirala okukkiriza nti obulwadde obwo bwa mutwe gye bayita mental health. Wettanire nnyo platforms nga zino, naye ekisinga obukulu jjukira nti muggwe Katonda mwatudde, ate Katonda akwagala nnyo. Katonda eyakutonda n'akuteeka mu nsi Buganda n'akuteeka mu nsi Uganda. Akasana kano ddagala, ebimera bino ddagala, eri amaaso n'obwongo, akawewo akalungi ddagala. Weeweeyo nti bw'oba owulira ozitoowereddwa, genda oyambe obutonde. Ebimu ku biyinza okukuyamba okudda engolo n'oku-appreciatinga ebyo Katonda bye yakuwa, nature. Njogera ku Katonda, kubanga tosobola kusinza Katonda ng'omunoonyeza bweru ate nga muggwe mwakola ki? Mwatudde. Wuliriza eddoboozi lye ery'omunda, wettanire abamanyi abalina omukisa ogwo oguwonya, okuyitibwa okuwonya, ate era teweetuulako ojja kuwona. Very beautiful words. Kakati byonna byayogedde okukozesa nature okubanga twewonya obanga tuwona omutima ogwo ogumenyese n'embeera mwe tuyita, byonna mu Jano yange ya 30 days to heal after heartbreak. Mu ebiri ate nga kanitwala 5 gyokka. Osobola okukafuna butereevu ng'oyita ku WhatsApp 07020433113 ya WhatsApp yokka tokuba ssimu. Njiddamu 07020433113. Bwetutyo bwe ntambudde n'omuzira ate nga mbadde musanyufu nnyo kuba n'emboozi ye esanyusa. Munneebazannyira ne mugamba Omumbejja bali kutuleeta abantu balimu nsa, abayogera ebigambo ebitugattako, ebituzaamu amaanyi. Olumu akatonotono kale sinnaba wadde kale kubanga nkikola. Olumu nnyinza okuva ku mulamu akatono naye nsaba munsaasire munsonyiwe. Waliwo olumu ebitatambula bulungi naye tuli bantu ffenna. Munsonyiwamu akatonotono ne tutambula ne tugenda mugamba ye bambi owaffe kale waba tuleetedde ono katutambule n'oyo. Olw'ensonga nti munnaye Mukama Katonda gw'aba atuwadde ale tumanyi ensonga lwaki gw'aba atuwadde. Mpozi n'ekirala njagala okukujjukiza Omumbejja Petal Palace ayagala interior design. Oyinza okubeera n'ennyumba yeri very boring, toyinaamu na furniture, tuimportinga furniture okuva e UK. Wenda wena oba oyagala ntebe, oba oyagala kiki eky'omu nnyumba, ssaawa, bikopo, sowaani nga biri classy. Omumbejja Petal Palace tusobola okubikuleetera okuva e Bungereza. Mpozi n'ekirala ayagala curtain, shears, ayagala cushion covers, pillowcases, ayagala ebimuli ebya nakyo, mubeereko n'ekimuli ekya nakyo ewaka. Naye gwe n'obeera awantu wonna wonna nga wali very boring, tewaliwo yadde obutonde okoma kuggulawo eddinisa lyokka lyokka oba kale kuteekako esi mu nnyumba nga n'empewo eno eya bulijjo si gyokkiriza okuyingira. Kale kyabulabe nnyo. Ayagala artificial flowers ng'ekya nakyo tosobola kirabirira, nabyo tubiina. Ayagala kutegeka mukolo gwa birthday, ayagala kutereka kwanjula, ayagala kutegeka kukyala. Bannange ku Omumbejja Petal Palace byonna ebiri. Mpozi ne nkujjukisa ne bannaffe aba Planify events. Ojja kunoonya ku social media zaabwe ez'enjawulo, bafollowinge, bategeka emikolo. Balina ba MC abasufu Kamala, balina ebyuma, balina sound, babayita ba Planify events. Era mpozi n'okujjukiza nti Uganda Boys tubasapootingire ddala.
tubaagale nnyo, tubagoberere. Naddala ffe abaana abato abali eyo abatulaba wano, omugigi omuto gwe gugumiza ekibira. So abantu bwe bati bwe tuteekeddwa okuba nga tugoberera abazadde n'abaana bennyini tubalaga abantu abatuufu bateekeddwa okuba nga bawuliriza era n'okugoberera balina ebigambo ebyensa era ebisufu ennyo ng'ebivudde mu muzira mugagga. Olunaku lwaleero otulabira omuzira Sewagudde nja kumulaba, musubiddwa nnyo. ojja kumufuna. He's ever smiling. I love it that he has that smiley face. Time to time. N'oba oyogera nno ku mawulire nga munnamuwulire azze Dan ng'ali wano. I love that Dan. Yeah. I love it. Guys, tusisinkane olunaku olulala omuzira lwali bampadde okudda wano ate era abeeko ensonga ezimu zatulambululira ku heartbreak, ku legacy eyaabwe, because these are legends. They are legends. Nkizeemu oyinza okubeera n'ogamba here. Yes, they are legends. Atakyayagala wetugireko munyanya. I'm so sorry. I'm so sorry. Mabange. In other words, continue subscribing to Omumbeja Mtima's Voice Podcast and following all our social media platforms. Omumbeja Mtima everywhere you go. I love you so much. Ciao.